bwemba nga nze buzibu oba musuuza katonda ambonerize bwebanga musuuza ye buzibu katonda agenda kutandika okuziikula buli kimu kyeyali akoze ekibi. Musuuza we yavuma ambassador big talent ng'omwana akutte esente ze ez'ekinaku n'azireka mu bbaana n'azireka mu kusasula city council navaayo n'enjogera sebakanga tuno nga nsi mpromotinga nnyimba z'oyo omusajja olegobeddwako ne ku ddembe no nanogobeddwako ne ku radio ddembe lw'oyo omusajja natuuka ekiseera musuuza nga alina ennyumba ano eribowa ne mugamba musuuza nkusaba onnyambe nga kyali wange ongendereko eribowa omuli ennyumba yo bagenda okunondera oyambaleko taaga yange awo ezo bbiri zokka zokotambula ogende. Musuuza yagaana ne mugamba mpostingako ku peji yagaana naye ate nze bwe baagana okubanga ennyimba za musuuza ku radio nazikubanga lwampaka ne bampasa sipa emirundi egyo singa sirema namakula n'abaana ba musuuza abantu babiri bensinga okutya singa nolutalo ate luli wala bwebanga nze buzibu katonda ambonereze nga nkutte bayibuli eno nga nze yavaako olutalo lulala lugenda mu maaso kale nyumba kasina because yangambe bugaga wange bwendina bwa musuuza bwemanga nina ekintu kya musuuza ky'obugaga bwange mukama katonda akitwale iyan promoter w'emukono manyi yadda ku zero yateekanga Christmas because of Eddy Kenzo. Abantu mubadde mwebuuza nti DJ Jacob Omutuuze ki ekimuwalanya omukulu Eddy Kenzo oba olutalo lwabwe ne Eddy Kenzo luva ku ki? Nkuleetedde akataami nga Jacob Omutuuze alistinga ebimu ku bintu byagamba ebimuleetera okubeera nga ali bubi nnyo n'omukulu Eddy Kenzo. So far Eddy Kenzo talina kintu kyavaayo kubeera ng'ayogerako eno saga oba ku Jacob Omutuuze in general, naye Jacob Omutuuze tumulabyeko okumalira ddala akaseera akawerako ng'ajja explain ninga ensonga ezimu naddala ku mukulu Eddy Kenzo ng'alinga agezaako okubeera ng'atulaga reality y'omukulu Eddy Kenzo neera n'atubuulira lwaki takigenze nnyo wala ensonga lwaki takigenze nnyo wala nti olw'ensonga Rema Namakula ye akyali mukwano gwe yandibadde atuwa ebyama ebisukkako ku ebyo byali mu kubeera ng'atubuulira oba ng'ageetingira ddala deep mu mukulu Eddy Kenzo sobole okubeera nga tumutegeera ku side ye gy'ayagala tumutegeerereko naye olw'ensonga Rema Namakula mukwano gwe n'abaana b'omukulu Eddy Kenzo mikwano gye so abawa respect ensonga lwaki tagentinga nnyo deep naye ensonga lwaki omukulu DJ Jacob Omutuuze ne Eddy Kenzo bali kabwanangu yeno kagikwegambira naye nga sinabeera nga njikutera ku kankusaba mbi subscribing nga nkozesa Max Media tojja kwera ngumisinga updates naddala nga zino bwemba nga nze buzibu oba musuuza katonda ambonerize bwebanga musuuza ye buzibu katonda agenda kutandika okuziikula buli kimu kyeyali akoze ekibi. Musuuza we yavuma ambassador big talent ng'omwana akutte esente ze ez'ekinaku n'azireka mu bbaana n'azireka mu kusasula city council navaayo n'enjogera sebakanga tuno nga nsi mpromotinga nnyimba z'oyo omusajja olegobeddwako ne ku ddembe no nanogobeddwako ne ku radio ddembe lw'oyo omusajja natuuka ekiseera musuuza nga alina ennyumba ano eribowa ne mugamba musuuza nkusaba onnyambe nga kyali wange ongendereko eribowa omuli ennyumba yo bagenda okunondera oyambaleko taaga yange awo ezo bbiri zokka zokotambula ogende. Musuuza yagaana ne mugamba mpostingako ku peji yagaana naye ate nze bwe baagana okubanga ennyimba za musuuza ku radio nazikubanga lwampaka ne bampasa sipa emirundi egyo singa sirema namakula n'abaana ba musuuza abantu babiri bensinga okutya singa nolutalo ate luli wala bwebanga nze buzibu katonda ambonereze nga nkutte bayibuli eno nga nze yavaako olutalo lulala lugenda mu maaso kale nyumba kasina because yangambe bugaga wange bwendina bwa musuuza bwemanga nina ekintu kya musuuza ky'obugaga bwange mukama katonda akitwale iyan promoter w'emukono manyi yadda ku zero yateekanga Christmas because of Eddy Kenzo. Twatuula nga tugenda okukola the road to Eddy Kenzo festival buli muntu ne bamugamba osobola kukola wa olina sente zikolawo ne defendinga nga musuuza nawatali nsonga nga mu defendinga ambassador big talent eyo gwolaba yaddukayo n'agenda wasuna beni ekyamutusayo okugenda wasuna beni because omuntu gwakola naye muzibu mubi ya pounds ogenda okuva Kenzo ebyamugyayo bimanyi New York okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi sewasaba okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi tips okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi byonna mbimanyi kati kuba tandisipidde okunsindikiramu abakyabwe obuli mu big talent bweyasayinza obupya amanyi nti gwaliko katatemu musayi mugenda okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi kati Alpha Times ne Kenzo buntu butono nnyo bwe buti buka on my side kunga ate Kenzo mumanyi ende n'ensula okuva na Kenzo yasookera ddala Santos yamuleranga ne mukazi wa Santos lwaki Santos yavaayo badije bangi nnyo ababeera mu kirabu bembadde mpasente kuzanga tazimpadde musuuza biki byayogerako oyo kyali okaze banange ku radio bino nkola na bwate banjaga because olwoyo musajja
babosi bange nga nkuba nyimba za Kenzo 17 olunaku bwembera olwoyo omusajja kati atasolamu bino nga namujja yere mu nziko tanyiza firebase nga talina mwana gwe kikimani gwe blood gwe kikimani